Faina yaffe tutunula ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga wano n'ebweru w'eggwanga nekkiriza nkutwala kwa tunonye ebweru w'eggwanga nga tutandikira mu ggwanga erya Russia ate n'embeera eriwo naddala wakati waabwe n'eggwanga erya Ukraine. Tuzze tukubuulira ku nsonga nga zibadde zitambula gye buvuddeko mwawulira nti waliwo enteesaganya eziyinza okuba nti zigenda maaso okulaba nti olutalo olukoma mu kitundu ekyo naye ebivaayo biraga nti okwogezaganya kwa Trump wamu ne Putin kulaga nti omusajja mukulu ono ye Putin yali agambye nti sagala kuwuliriza nsonga ezo kansooke mbasebbule muziwulire era ebyadde bigenze maaso kwe kuba nti yadde akyalumba ng'ate alumba ku nfo ez'amasannyalaze ku nfo za energy eza Ukraine nga zakubira ddala ayagala kubaleka mu kibululu. Kakati America negenda maaso nemutegeeza nti kale mukulu wadde ceasefire erifu tenaba kubanga ebeerawo netusaba okakkanye ku ngeri gy'obadde ogenda maaso n'okulumbamu enfeeza eza Ukraine oba oli awo zongera okuleeta obulabe ku ggwanga eryo ate n'enteesaganya zaffe azongera okuba nti ate zijjamu omugosi nabwe kityo yadde amutegeeza nti sebo nkwegayiridde njagala okendeeze ku nteekateeka eyo oluvannyuma. Putin n'amuddamu n'amugamba kale munywanyi wange Trump sigenda kuddamu kuba before ebyo naye ensonga eyo esooka okusirisaamu paka nga omusajjawo akakkanye n'atandika okuwuliriza oba oli awo n'agenda maaso n'okukkiriza byetwogerako naye sigenda kukkiriza kulekeraawo okukuba era ne kusawayo otwogerera akyagenda maaso n'okusesebbula ebitundu ebya Ukraine ebyenjawulo weewaawo kati ebyo ebimu byetwogeddeko ebirimu ensonga za energy yagenze maaso n'agamba kagire nga abireka olw'obulabe obuyinza okukivaamu singa agenda maaso n'okwongera okuba nga akuba bw'atyo. Ate yo mu Gaza embeera ekyali nzibu nnyo kubanga n'emmundu yazzemu okutokota. Jjukira waliwo enteekateeka ya ceasefire phase eyasooka phase eyo neggwako mwalimu okuwanyisiganya abasibe enjuyi zombi era byatambula weewaawo waliwo ebigambo bingi ebyali bigenda maaso n'okutambula n'eddoboozi eryali lya Trump ng'agamba nti yayagala abasajja abali mu Gaza bafulume bagende abaddemu okukola enteekateeka empya beddize Gaza bagizimbe kati mu mbeera eyo ate yo mu Isirayiri phase bwe yawedde negamba kaddemu akubwe obukedde olunaku olwaleero ng'abantu abasukka 40 bagenze maaso kuba kuba ne bafa ne bava mu bulamu bw'ensi eno ate n'okwonoona ebifo bingi nnyo. Tulaba ku terefayina yaffe oyinza okwebuuza nti kati bakyakubawa waliwo enfo ezimu n'ebitundu ebimu oba oli awo ebibadde bikyasigadde nga tulina okufuuka matongo ngaabo bibadde ebitundu ebirala ebyenjawulo. Kakati omusajja ono ebyo byakyalumba byakyakuba yeekwasa nti ebifo ebyo ebyali bisigaliddewo oba oli awo bano babalumba oba bagenda maaso n'okwanagana ab'amaasi bazikozesa ng'enfo zaabwe okuteekateeka ate ennumba empya kati baagala kuba nafuyiza ddala babe nga tekyasobola kubaako ngeri yonna gye bayinza kweddaabulula oba oli awo n'okufuna embavu okuddamu okwanukula eggwanga erya Isirayiri. Kakati Isirayiri yasiibye ekuba okakana nga abantu nkumuliitu abagenze maaso n'okufa ate n'ebintu bingi nnyo ogenda maaso n'okwonoonebwa. Yo ekitundu ekya Gaza ekyamazima tewaliwo oyinza kugamba nti wali seefu kuba buli walinga ewali yaddeko Omuyisirayiri agamba nja kubawo ekimukubyawo yagamba nti enfo ezo eziba zikyali yaddeko ate bano abasajja ab'amaasi gye bagenda ne beekweka kati yagamba nja kubafunza yonna gye muli ogenda maaso n'okubalaga nti saagala muddemu kufuna mbavu mu ngeri yonna yagala kukuba buli ekisoboka mu mbeera eyo. Wano mu ggwanga ly'Uganda ensonga nnyingi ezigenda mu maaso njagala mujjukire nti gye bavudde